Bw'atawa nabo bwe mubanga mwawukanye togenda ng'omuswaza muwe mukatiibwa mubadde n'ensonga zammwe ffe abamu tetwazimanya mubadde n'ebyama byammwe tetwagala bimanya olowooza yaswala naye naawe oswala olowooza omuweebudde kyokka naawe oweebuse tolina kalungi konyumyako yakolera oyogera bibi byokka eye abalya mmere bwe muti omunyumyako bibi byokka. Sometimes we have to let things go. Abantu abasinga mwakoze video ne musabulaho Shifah. Bannange kye mutamusabudde. Mwamuvuddemu nenga bambi nakyo munakisonyiwa kimaama. Anyway, these are my opinions. Eri buli mukyala yenna ng'okimanyi nti wazaalako osuubira okuzaala. Bannange si buli omu azaala nti aba yagadde. Mulimu abazaala nga buto, mulimu abazaala nga malala, mulimu abazaala nga mbeera, mulimu abazaala nga bazaalidde ku ddogo. Naye kiri nti wakera ku makya n'ozaala. Bw'okeranga ku makya n'ozaalira ow'emmamba ne bw'omukyawa ku bintu byakukola togenda kukyusa musaayi gwa mwana wo okufuuka gwangeye gugenda sigala nga gwa mmamba. Bannange tulekerawo siga obukyayi ewantu we tuba tuzadde abaana. Bannange tuleke kola bintu nga ate generations enkadde. Beba abaana boosanga nga tuzunga n'ebizibu. Toyinaako wammwe, toyinaako koolina, gwe mubbi, gwe nga buli kizibu kiri ku ggwe, naye ng'olutalo lwali wakati wo n'abazadde gy'otaali. Oba okitegeera. Bannange yonna ewantu gy'oba ozadde ng'omwana, no matter how obusungu bw'olina, tugezengako okwekontrolinga. Gw'olowooza ebyo byonna obikoze munnaalabikidde mu social media buli wamu, gw'olowooza yagenda tuula. Bwabaako kyakola n'ofiira gy'oli mukwano mu kiyumba ky'omuwalabu gwe gy'olowooza nti watuuka nnyabo. Baana mmwe ensi eno mugirabe bulungi. Mukwano tolaba nti weewanise omuntu akuwanula. Tuleme siga bukyayi. Mostly gye tuzadde abaana. Goge mazima nange ndi single mother naye wayise walikomye.